abadde unenga musajja abadde very smart ne Katonda ate yamututte namadde njagala kwe kuyafayo ebya afande tumwine engeri gya kuba essasi eryasoka ya essasi eryasoka basabo ne banyawo yali kuba mukumulwenda kinana mugumu eranga yali kubira ku police Kagogo side z'ekiboga bagamba basoka ogenda okuwamba ekabamba bas bagendera mu kirole bakivuga bwe bati balumba bulumbi kati balumba bulumbi bati nga bali alowooza waliwo abazze part of them Brigadier Chaligonza yavayo nabanga nyonyola ati tulese bintu byaffe bino kakati bichi kubuza police obono nyeyoki ifaka nokubuza tumala bundi obana nyechi otwala afande ono otwala kyomwagaza ogende ziba jja konti bazikosa buyo yego ina amateka kambe ne babba bayekala bekisero bali babbi kambe ekisiri ne bali babba mu bulungi batuyambe batunule gwanga lino katagamba kino watu kechiboga wano Kagogo bakubba ne bafuna emu ne balowooza nti bamaze okuba omusera zibba omusajja alina gye yafuutuka omusirikale omu ayitafudde nakuba essasi lyali ligenda okutta Tumwine erisona liriyika bagamba nti bawalirizibwa okusooka okulwana balabe engeri gyamuddusa mu ddwaliro bamuddusa mu ddwaliro Siraje yamalayo emyaka 3 yadda 1984 okuddamu olwana nabo kitegeeza yali afudde awo lyayika omusajja taatigaji yafuutuka banga wali abanji bamazeeyo Kagogo kibuga in 1984 nakomawo naddamu era bwe yagikekeza bwati ne bamuwa NRA nga yagifuga bamuwadde wano juzi yame command kwa bino nkugamba kati mukyala muwenda wano yatwala maje anti we wano nga bamaze okuwamba ye ame command yasooka kitegeeza bali bamukiririzaamu ame command yasooka ne kuddako Salim Salaawo kakati natwaye tubalaba nga tuli batoto nenga tubalaba abadde musajja we nga batamala abamaji bangi nnyo yatamulanga n'abamaji mangi nnyo naye banne bamwogerako bagamba nti wadde balinga mu nsiko nga era abagamba nnyo okwagala nnyo Katonda ye yali mu Redini wadde balinga kopa zaabwe nga Redini mwe luli bo balumanyi kuva dda naye mukambwe mukambwe wefulata muwulira bulungi ye ng'otya yampa akatabo wano nakatabo nkakuwadde beera mulwanyi nnyo mugase bate nalwana temukyalwana onoonya ate mba yeekere mugase nasekalaga onoonya ssebo ngamba mbeere mulwanyi onoonya mba yeekere munzitireyo mwe musaaga kale bwato Tumwine bwafudde wadde ngaaho abaana ba social media mulongoseemu bakikyusiza bagamba ekibita kisasula kibi Bayibuli bwetugamba ate ekirala omuntu asigala muntu bakola ensobi ate naawe totuukiridde gwakikola ate okulowooza ku famire obirekera Mukama Katonda kakkane na social media bannange balina obusungu kale naye nga eprogramu yonna weeri yasuze wali era nakasero bajja mutwale kololo parliament sigirabye mu genda parliament simanyi ekyo nja kibuuzaako manyi lwaki kyazibu ekito kubanga bayinza bayinza omwogera ku oluvannyuma naye nga kiteekeddwa kubanga onabadde mubaka wa parliament ow'amagye ebbanga ddene tebagenda mutwala simanyi lwaki tebagenda mutwala wati yakyagala naye kyabadde mu mawulire bajja mumwogirako ndowoozeera ntikera baba mututte naye nga tebajja bandibadde ddala asaanidde okutwala simanyi lwaki tekize anti buli omu aba nebyayagala Siraje anti waliwo bye bakolamu akati olaba ab'amagye balina enziika yaabwe oyagala toyagala balina okuba amasasi bafanda abakurankayo be bakutambuza kyobola bakawagga be bali ku mufu oyo sibono be bakutambulirako awo ne bandi badde bajje ate bali abanene kuba abadde balinga mukaaga abali awo Moses Salim tasobola kusitula omukulu Museveni tasobola ate kujja kusitula omulala yandibadde Salim Sale be bandi badde basitula oyo kati bajje no bano mu ddaali ddako lya Meja Jeno be bali awo mu kintu ekyo Lieutenant General naye nga bo ekyo bekijjoko bajja muzika nja lumpuli olugambo olunaku lwakubiri naye nga bajja mulete kololo ko kimanyifu bwetujja okugenda ate tusobole okubeera nga bamukungu bagira mu ngeri bogere n'ebirala ebingi ebisingawo awo naye nga kitalo nnyo ddala wakati awo tetulema kugenda mu maaso na bintu birala n'abafiiriddwa abalaba n'ekitalo famire ya Yona Kanyomozi nammwe saidi yeeyo era Bushenyi Mbarara mwenna ate nammwe era kitalo nnyo mu ngeri eyo naye tujja mbaga tampola tutambulira banna baba yabufuzi baffe omunene yayogeddeko president okwogera kuki kubyokufa kwono
ajja kwogera kololo tanayogera tayogera musajja wa Mulumye nedda olina okumanya omuntu abantu abamu wa reactinga osobola ofuna message yayogera n'agamba ne kansa amawuggwe ofuna message yayogera mu kansa amawuggwe ate olulala ebintu ebimu tabyagala n'agambako olulala bwe yali aziika Sula Semakula n'agamba mu magye teboogera nnyo okutiisa abantu byakufa segedde yeera bitwala simple tayagala kunafuya bano balala sigala kiri simple obulamu bulina okukola ki ogenda mu maaso wamagye tatya kufa bwe yagamba nti nkubuulira yayogera mpozi ne watakyogera waliwo olabanga omuntu wa Mulumye naye muntu kisto naye muntu twakulimba eddako waliwo minisita omu yali wa information namuyitanga Nsaba Butuulo mujjukira bulungi najja akola statement naga the president is devastated kigambo kyali bwe kityo president naisawe ennaku bbiri najja agamba no I was not who told you yakola wuyo mwogerere Sautulo nadda n'akijjawo nti teyabadde akati kyegamba nti president yenyamira lwekyo badde mu nsiko bafa abazze bafa nti omuntu ali devastated aba teyeetamiddwa kigambo tekyali tugende mu kigambo Butuulo gyali Nsaba yakyogera n'akijja n'akimenyawo devastated aba yeetamiddwa ye tanaba kwetama kati ndowooza yaddeyo n'akikebera naye bulungi ekigambo ekyo sikulimba kakati naffe tukimenyawo president tayinza kwenyamira president mujasaaba jasi agamba nti omujasi omukulu ate bw'abeera nga yenyika kiba kibbala mu bali abawalagi bongera kufa kale abantu abanywa walagi eri mu Arua okufa kweyo ng'ate n'abaziba abaasigala amaaso tebalaba bataano bana baazibye amaaso bali bayingire 17 abafa bagamba omusajja ono yakozesa nnyo methano nedda batansedde okunoonyeza yakozesa nnyo methano kale methano tebassaamu mungi ethano webbeeyiko gwe alina okuba nga ateekamu ate ekinyingiko kati omyaye yakozesa ebintu ebyalayisi era watta abantu naye ng'ate walagi eyo yonna gy'azungira bamutunda mwenna temunywa walagi aliko 5 something abamuta city 5 temunywa ate baluswayiri bagambe mama gundi yali aluweeyo mamediga bavunulire walagi oyo yina mukwesi kakati ekizibu ekiri waliwo eyamunywako alowooza nti ayinza okuba naye anamutta kati nabo badduka mu malwaliro eyamunywako eddako emabega katuba amagulu nawo gasirira nga simanyi kakati ekizibu walagi afuuse walagi naye nga bannange ate n'abalala bangi mu bitundu bino ebyaffe ebitali ebyo ababikozesa mu ngeri emu oba endala twagatumule mu katono nnyo tudde ate n'ebirala kakaawa mu kyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan. Prestige Magellan tugamba musige ku mugati mu abaana bagenda ku ssomero va temulema ne mutwala ekikebe ne mutakitwala ekikebe ekyo kirungi nnyo bakoze wa vanilla ali mu kikebe kyo kyeru kya white ye mulungi nnyo ate naye ne kati n'oli owaffe waaliwo ekikebe ekya kyenvu kakati mu abaana akakikebe kiteekeyo mpolampola maama mugaye nti eba pocket money bakugireko teeke kubanga ekyo kikola nga apeta ate bwekisiga ku mugaati ne muwogo yenna gwe banaakwa kyo banaakulwa kyonna kuba muwogo kati gwe baatugamba naye mu kusomera ayinza obutalabika nnyo musiika bannaalongo bamutunda mu kugundi manje abamaama manje eyo abatunda muwogo ku ssomero bamulesa osiigako n'emmere n'oteekako ate ne mu buugi n'oteekamu kijja kukola bulungi endi ejja kubeera bulungi n'obwongo bujja kubeera ng'ate buteerera bulungi Prestige Magellan mwabaawakana nabagamba ekibiriti soliyo bannange mukigezeko musabe amaduuka bawe ekibiriti soliyo mwabamaduuka mujje mukisuule mu Chapa General Enterprises wali ku Rafik Building soliyo kyekibiriti ekyaffe ekyedda akabiriti aka kakoleza nobeera bungi nnyo kwonoona tekitobanga kana bino bibaddewo bannange butoba nokakuba nomala mbumazi kisanga kigumu nga prime wood ekibiriti soliyo genda okigule ojja kitege nawe ojja kumbulya baleesa abasajja ekibiriti Chapa Enterprises era ekituusako genda mu kikubo kisubule kakawa kafunaku olwaleero munaffe gwe ate ayagala okuba essimu enamba kasukemu enamba eno eri 0-4-3-3-7-8-7-1 enamba eyo kwokubanga oyagala oteesa kakaawa mwe enamba kwasindika message ngaagala bobo osindika message ku WhatsApp eri 077248593 077248593 gwe aweereza n'okuweereza ensonga yonna mangu kiguddeeyo embeera kyeriwaawo 077248593 WhatsApp
kakakawa ke kano basabo ne banyabo nagamba bazze namufumbirwa nga w'abaana batano omusajja alina abaana batano yangambirawo nkino nzaale omwana omu ulira oda bwe nazaala naddamu nenfuna olubuto olulala ne muzaala naye amazima gali nti teyakisiima yayomba naye namala ekyo ate nakivaako oluvannyuma yaŋŋamba bamusaze enseke baze wange naŋŋamba nali nkyayagala okuzaala munange nekanga baŋŋamba owaayi zaalayo kanakala kubanga ndi mu myaka gyange gyasatu ali myaka gyasatu akati obuzibu buzze ye akola atya amazima gali nti nzajja nge tamusali nseke ayinza okuba yamulimbye batera okikola ayinza okuba yakulimbye nga akugema yagamba agakuzaala kana kalala akyayagala kubanga era emyaka kati awo kikyomuwadde nsazizama togeza n'oyenda kati bumwamalala Lovisa kankuwa amagezi mpuliriza bulungi nnyo togeza n'oyenda leka mugambe kisite byange Lovisa sooka otulule mu baana bano omusajja we wasanga azadde nga si babo balimu ku magezi bategeera batawaanya bazibu bangu balabikanga abaana abaamu abadda bagamanga omwana oyo ali baamu oyo omwana oyo ali baamu omwana oyo tajja kubaamu baalabanga basobola kizito magezi kasa bagamba gakubaamu bajanga bagambaga magezi omwana oyo talimu katoola abedda kakati soka wetegereze abaana bamusajja ono balimu akatoola abaana abo banaabaamu wetegereze bano bamuzadde mu bo kiri kitya Lovisa kubanga sana otemikisa jukira yalina batano owulira bonna bantu mwena bammwe mwembi wabantu buulira Lovisa ebintu byakyuka nnyo kwekyoba omanya nti time ejjatuuka nga ye ekinene nnyo ekyo kitono ddala wolabanga ebintu byonna byonna yegeyege ne bana abaana bamuzaddemu nga yegeyege manye olaba abazadde teri kwebuzaabuza tulina okulaba ennyo lidda wotegeeza bagamba nga akali bakendo gwoli kuki okalabira ku mukonda nakugamba abakulu abamu kati lwakuba bakulu nga bazadde babe baga atali bamu kati nate naavaamu akizito anti nga bamuyambyeko ekyo sikiganye era sikigarantinga naye amaaso go gaba gakulabidde mugoba ofunye omukisa kati woba gufunye oyita kusiruwaza bw'oba owulira nga weetagayo ku baana abalala ojjakera olunaku lumu omugambe mwami mutima mulungi mbadde nsaba kukusibula anobe bo tebagenda ne bazaala abalala Lovisa mugambe sooka weetegereze sooka olabe banamugamba nkutadde ate aliyo yekka mu nsi batondayo yekka lwaki mutisatiisa abantu kubanga yakulaza ebintu ebya oda buli kimu oda mama naku system kaba gye yakuwa oda ne bana abasajja bujoze naku system kaba gye yampa ensonga nnafu nsobola okuza nti oda ate akulimba tebamusala nseke ekyo omanyi ekirala sooka ofunayo bakwano baaba nga babiri babazimusala ebyaddala babazimusala ebyaddala gali gabakozesa sooka obale mweyo emyaka ngaegi 3 4 ng'oli mukwetegereza mulimu omuntu ng'akumalira budde akugaana naye naye kenyininyini akusudde busuuzi mu ttaka talina nnyo kyakuyambyeko omuviira tewali kyowadde kabulengane halo wamma wanje ejinja agamba ki mulime kasooli yavanga eyo n'ebinyeebwa kale kate ono yagera abaana gomanyi otya abalero omusajja alina abaana abataano agasatu abo ababe babiri be babaana 7 bayeganyeko bona babiri nawo abantu 9 famire y'abantu 9 kinene ye nga tebamupimira famire kati y'abantu 9 kati eri wabamuga amazina azaalekoze kati owaabwe bagenda kulabira famire yeyo sisinga musajja nga babadde bapimira abatali atalina kwati wadde na mwana n'omu naye nga waali kati abaana babiri babakwati abazadde ati nze ngamba singa omusajja nga babadde bapimira abaana yandikikoze maso oyo omukazi kubanga olwedde sayisi bwe kiseera kyonna ajja kukola mufuula bakatonda abamuga esimu ewuumye naye nga 0 4 3 3 7 8 7
yoba okuba. Hello. Wanji. Bulungi wasu. Mse kiwunga tesi. Agumikirize kiba mugambi. Ati omukazi mmanyi alina wakoma okuzaala. Mugumikiriza. Abaana babiri. Omuntu abana ebirooto by'essiraaje. Mimi n'asajja wetusanga n'agamba nze abaana wera 10 sitereera naye nga teryamusiba. Lwaki byabali mubiziba? Halo. Olimba abasajja b'Afrika. Omanyi omuntu ogw'ofungiddwa. Buli muntu anonda choice zibeerawo. Tegedde omanyi omuntu embeera y'ensi eno kati bwe yatuuse omwana ennyini taweerekeka. Omwana ennyini n'okuzaala obuzazi kibbebi olaba muntu yekkanya kibbebi nga bakizadde. Naku zino ojja n'owuulira n'ojja ofuna omuntu n'akuzaalira omwana mu ddwaliro toyinza okuddukayo ku byasaba obusabi byemusaba ennaku zino bimanyi. Ate kati ffe twabiteekawo byetaagisa. Omwana kati okumuzaala bw'oti eno mu bibugabuga eno olugezigezi obanga azimbye ekizimbe e Kampala Road. Ate era nga byetukolerera. Olugezigezi olubeerawo. Wange era ne ziri z'owayagala oterekewo ziterekerayo. Awera ne miliki bottles 10. Nosuka wakange emmeza ejjudde bottles z'abaana muzisembezeeyo banterewo kyayi nga zijjuddewo za bbebi. Owala n'omwana wo. Owala n'omwana wo. Ne bottles z'afunye nazo zikunyiiza. Bottles 10 zijjudde ku mmeeza zi. Ekisero kya pampa napi zinga ze bagoba. Pampa zijjudde ziti obungi bwazo bisero. Baliwo amatage bakutuma emikebe eminene giti. Kati omwana wo ng'anywa amatanga omuwalana. Omusajja bannaye. Emikebe gw'amatogo gwanyi. Ezaayo kusajja okyayogera yali musawo yagamba abasajja. Omukebe gw'amatogo gumanyi. Muwalana. Ogw'omwana. Mwalina emikebe mingi gy'anywa. Otegedde amataga anywa. Oneyamba ba mu ntebe yange. Buli saa bakuba ebitotule mu ntebe naye nga taata we yayomba. Ngoza amataga gula sente meke ekikebe kino. Wajja ne ssente. Akakebe akatini katika mtwalo 10 akatu. Wajja ne ssente. Omwana akanywera ennaku 2. Kakati omwana ye nnyino omusajja akirabi. Ndi omwana ye agenda omwavu wazanga baby. Baby abaavu wazamulaba. Yabadde musimanya baby shower, abadde baby kuza birthday bitone kimaina kikisana keki. Kakati ki baby kyo ne kifuuke tabu. Oyina ga ki baby bino okufukira tabu kabisigale bibiri. Si tabu. Oba wana kyabwere. Ate wana nyikyaki. Eki baby kikyo. Naam. Achiba kitwale munasali wano munasali ukana wo wakuzuzumya omutwe. Messages mueleza 0772 815 9 2 9 3 kyengamba mukyala gwe bera mukakamu kasita Katonda akuwadde aba ababiri tugumikirize abaana ajja kutegeka kati badi najuulira mubanga otutebana kusomero kati ngabe baddayo leero owulirira ddala abaana nga naawe okusoma tekukyazanye waliwo amasomero agayongeza emitwalo 9 amala kina kambe ugenda okubala ssente bajja kuongeza ne mu 2023 asasanya miliyoni 2 ku baana kusoma olugero lukole ku basajja nalwo lwakola dda luli official lusiba lukola teuli official kisobaka nyinyi mpa bujulizi luli official apa bujulizi kubakazi mukulu munange mpa bujulizi kubakazi akizito wabujulizi mama gezo okole ekisukka nze nagegezo okole ekigamba nti bwenzi n'abaana bali abiri bajja beega n'abagobi nga naleseza example wano kukyayogedde tuyinza okumwanya wonna ne nga bagenderamu wana netunoonya bali mu kyuma netugenda kifula bweru n'abayinga entuba nga bonna tebateeka mu kibbo kimu maama buulira olusi ziba nsobi naye abakazi tutegeeza nimukole ensobi temutwala magezi goono maama gwe wetereeze beera n'abo abaana bamala okukula bwebona abatuusetuuse mujja kudda muteese ne taata w'abaana enseke bali zisumulula osanga kale programu ya kyankya twagatumulemu katono nnyo tudde na bino Kakawa Mchenja nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Naye nga tagenzi. Muli mutya bali mubutale abalamu yombo mukazi oyo namala iba nayo bani bawe olwaga amuka mukazi oyo
kuzibu nnyo wa tetwogera laali muntu tubibera mutubiraba agambe bitufu tubiraba mawulira nga bikujigira nobiwulira kitufu emu binyiza nenga amazima bagogedde nenga tubagamba abali abayina we mulima ng'olaba enkuba eweze kole ekyo tolinda gamba nti ate bannange ate genda wegulire ensigo teryajja zikuwa simba ebijanjalo ebyokulya mmere gisimba eyokulya osooke gwe nyine olye then eyokutunda ejje temulima nnyo yakutunda ate nga okulya tojja kulya buli muntu abeere ng'alima sobola okwaza emmere jjukira ekyali mu ggwanga erimu gavumenti bwe yaggalawo naga abantu mufise ennaku muddeyo mulime ng'emmere ebabuze bonna balina gigula buzi kakati twaga tutuukaawo ng'ate tulina embeera y'obudde nnungi tugende malega ebweru bali bayitirivu nasanze abavuka nga basatu nga bambi tebambadde bulungi nga bayaye enjagayo naye bakubagate bwe tulaba kubukedde nakula beeruzira nga nsemberera ati nakula beeruzira yono yennyini maama batta mukwateko ekikyalo ekyo kiri kiti ekyo kindabire nenga amanya gaabwe gatiisa blakamani waliwo asani gati batukwata mwana abasajja batukwata ne batugalire bali ruzira nenga abali ruzira mu tukubuuzako gyali abantu bali babeerako nga batulaba bamanya byonna ebigenda mu maaso nga bitegeredde wano kale banne mujja kuvaayo mpolampola olaba naawe babulakamani bavuddeyo vaayo mabega ebweru ge tugendamu tulina kilunakulwa amawega lero tugenzeko asoko twakantu ako omusajja ono muzanyi wa sinema muzanyi wa firimu mwatikirivu ddala Dennis soko kanyugayo omusajja oyo